The Flashlight UG. Tumukolaga butali bumativu ku nsonga y'amakuba amabi agali mu ggwanga era tubakoola mwena gye muli muveeyo muyimirire ku nsonga eno gye tuli mu kulwanirira. Tumukolaga butali bumativu ku nsonga y'amakuba amabi agali mu ggwanga era tubakoola mwena gye muli muveeyo muyimirire ku nsonga eno gye tuli mu kulwanirira. Simba na FC Simba. Bano Kyagulanyi bamukutte era bali magere balowooza bansibye naye Bobi Wine abadde alina okuyingira mu Robert batandise okupanikinga engolo batandise ozikola ng'okwekalakasa kwammwe temugwamu manyi. Keep going. Now you see the change. You see the pressure that is caused by your protest. Don't give up. They have Kyagulanyi under our arrest, but Bobi Wine is here. Bobi Wine is here in Robert we can do it. Don't give up. Kyagulanyi is under our arrest, but I'm here. They want to double there. Bannayuganda bannange tubadde bagumiikiriza eri abasajja ba gavumenti ya Museveni batubonyaabonyeza batukaabiza buli muntu yenna waali akaaba bokyezza amaduuka g'abantu ne bateekawo bizinensi zaabwe ne bakwata bodaboda z'abantu ne bakwata bizinensi z'abantu zonna ne bazisabotaaginga babagobye mu mataka gammwe babamenyedde amayumba mukutte abaana bammwe mbasindise ku byeyo bagenze basindise ssente banka zizibbye abasigaddewo abakyalwana okufuluma eggwanga obusente bwabwe babubbye olw'okuba nti kampuni era z'abasajja abo ssente zaabwe ne bazibba ne basigala bwa sseke kubanga buli kyabwe kyonna badde basazeewo ne bakitunda oba oli awo bafulume eggwanga bagende bakyusa obulamu ne basigalawo nga bali stack nga batudde nga mupiira gwa fuso ne tukaabye ekimala ne mutuuka n'okunoonya abantu ababagatta ku maloboozi gammwe mu kukaaba oba oli awo mulowooze nti bwe munaafunayo abakaabirako eddoboozi lyammwe lijja kutuuka gye mwagala lituuka oba oli awo mufune okuyambibwa era temufunye kuyambibwa oba ne mulowooza nti oba oli awo amaloboozi gammwe tegatuuka nonta ntiruwe nalabye omusajja n'ayimirira we yayimiridde n'aga nti bannayuganda engeri gye tulina abagenyi twagala mu mwenye mazima omuntu omusanyufu yeetaaga okugamba nti mwenya ekyo kyabadde sayini eraga nti abasajja bano bamanyi embeera gye babayisaamu ye balemesezza okumwenya bakimanyi ebbanga lyonna kitegeeza kino bakikozesa jjoogo nti bakimanyi nti embeera gye mulimu ne gye babayisaamu teyinza kubaganya kumwenya kuba omuntu omusanyufu teyeetaaga kumala kugamba nti mwenya kitegeeza bulijjo era bakimanyidde ddala nti embeera gye mulimu yannaku so ekyokukaaba kati tekikyayina kyekigasa tekikyayina kyekigasa kuba tekirina kyekigenda kukyusa kubanga tewakyali afaayo olwaleero ntunuulidde ka footage k'amaka ga Bobi Wine nga basindiseeyo abasirikale mu bungi nga bwe mutwe mubalaba baba basindiseeyo naye nga abasirikale babasindikidde omusajja atalina amula wakaawe atalina yadde ekisosonkole ekisase wakaawe nga basindiseeyo abo n'abasajja naye olowooza lwaki basindiseeyo abasajja abo eno mubalwanyi tuga nti omusajja bw'omukuba n'agwa ku ttaka bw'omukubira ku ttaka oba olaze nti oli mutiitizi olina omulinda n'asituka ne mulwana nga naye ayimiridde kati abasajja bano boolesezza ekikolwa eky'obutiitiizi bwe muba nga musobola okusindika abo bonna abasirikale ku musajja omu Bobi Wine kitegeeza abasajja bano batiitiizi balina kye batya balina kye bagezaako okupreventinga nga kasita kisajjuka kijja kubeera out of control bannayuganda okusituka ne mwekyawa ne mugaa nti kimala naye kye muba mumanya nti abasirikale abo nabo bantu nga mmwe nabo bamanyi embeera gye muyitamu ate ng'embeera gye tuyitamu ffenna
nabo gye bayitamu kitegeeza bwe musalawo bannayuganda mwenna ne musituka ne mugaa nti ekimala kimala kuba abasajja abo ekyo kye batya bwe kinaamala okuyimirirawo bannayuganda ne musituka mwenna ne musalawo ne mugaa ekimala kimala tebalina kapasite ejja kiyimiriza ekyo yensonga lwaki basindika ewa Bobi Wine abo bonna amagye olw'ensonga batya ekintu ekyo kati bannayuganda muve mu by'okukaaba tewali afaayo tewali agenda kubayamba embeera egenda kusigala ng'eri bweti ey'okukaaba kuba abasajja bakimanyi nti embeera gye babayisaamu ya nnaku ate tewaliwo sayini eraga nti embeera egenda kukyuka wabula egenda kweyongera bweyongezi kuba waasi basigale nga bajoganga bwe bakola bwe batyo bannayuganda musituke baganda bange abasiraamu muve mu by'omuzannyo abasiraamu ffe batulondanga bwe balondamu obukokolero bwe bakwata ono enkyaba kimooli batulondanga nkoko musirise temwogera muli ku kimu Katonda eyamuleeta Museveni y'anaamuzaayo ffe tumulese katumukwase katusigale nga tusaba busabi era abantu bw'okibagamba nga asya oyogeddemu ng'atali musiraamu gwe tekimanyi nti Katonda yalonda omukulembeze yesi nkimanyi bulungi Katonda yalonda omukulembeze naye njagala nkubuuza ekibuuzo Katonda era ffenna yatuliisa naye oluvannyuma lw'okubeera nti yatuliisa bw'oba onoonya ekyokulya osigala wakanoga nti nze Katonda mmanyi ye yantonda kansigale mu nnyumba yange ekyokulya anaakireeta kuba ye yantonda osituka n'otuukiriza ekigambo ky'omubaka sallallahu alaihi wasallama nti bw'omala okusaba Katonda akuwa ekyokulya ittakhidhil asbab teekawo ensonga Katonda kwagenda okuyisiza akuwa ekyokulya ky'omusabye totula butuuzi waka nti agenda kikuleetera so mu kaseera nga musaba Katonda abataase Museveni ittakhidhil asbab muteekeewo ensonga Katonda kwagenda okuyisiza abataase Museveni oba si ekyo mukyakaaba mulabye bye batukoleddwako abaana abayizi bagenda mu tahfidh ne bakwata abaana bammwe ne babatwala ne babasiba emyaka 2 ne babazza ng'emyaka gyabwe gy'obuvubuka bagibonoonedde naye nga babasanze tebalina musango abawalimu baffe bangi bafudde mu nfe etategeerekeka musirise muli ku kimu nti Katonda anaamutwala bwe tuba twagala Museveni agende n'eri ejjoogo liggwewo ittakhidhil asbab bwe mubanga musaba Katonda muteekewo ensonga Katonda kwanayisiza bino bye tunaddamu ebyokukaabakaaba tewali afaayo agenda kusigala nga abasiraamu atulonda nga nkoko bannayuganda embeera gye tulimu bweti bwegenda okubeera paka bwe tutaasalewo kuvaayo kugezaako kujerwanako abantu abasinga bajja kuŋŋamba gweoyogera oli bweru yes njogera ndi bweru lwa nsonga nina obulumi and I have every reason okusirika n'ensalawo n'ensirika kuba siri mu bulamu bwa mpaayo obulamu bwendimu ndi mu nsi economy ng'etambula nga buli kimu kitambula bulungi obulamu bwendimu ndi okke so nina ensonga zonna ez'okusirika olw'ensonga nti nakulira mu society nga njavu kitegeeza emikwano nina myavu kinnuma nnyo bakyali bange okunkubira essimu ne baŋŋa Brad mpaayo ekiwaya oyo n'okimusindikira ono aba yakakuvaamu n'omulala paka ddi ila mata ngenda bawa paka ddi siri mwetegevu kwetika excess baggage nga gavumenti ebatuusizza mu mbeera eyo eri awo etunula butunuzi esigenda kwetika musalaba gutali gwange kubanga gavumenti eyo yennyini yebatuusizza mu eyo embeera leero bw'anaakusaba enkya togenda kusobola kuafodinga mmuwa eyo kapasite sigirina yensonga lwaki nvaayo nenjogera lwansonga society mwenvudde njimanyi yabaavu n'emikwano kitegeeza nina myavu ate nga mingi sijja kusobola so muve mu by'okukaaba tekulina kye tugenda kutuyamba tusituke twetaase ekyo bakitya kuba bakimanyi bwe kituukawo tebalina kapasite ejja kusobola kukiyimiriza mulekerawo okutya abo abasirikale bantu nga ffe bwe banaatuuka nga balaba embeera yezze bweti bweri tebalina kye bajja kukola kuba nabo embeera yemu gye bayitamu ekyo nakirabidde Nakaseke abasirikale bwe bazze nga baagala kugugumbulula abantu bwe baalabye nga abantu bye balina bye bakola nabo emmotoka yaabwe bwe yakwamidde awo bazinze buzinzi mikono ne bava ku batuuze ne beekolera bye baagala kitegeeza nabo basobola okusala endalinga nga balaba embeera efaananye nga bwefaanana bannayuganda tuve mu kwebaka twetaasa embeera eno bwe tunaasigala nga tutololeetinga abasajja bano nga bwe tubadde tubatololeetinga ebbanga lyonna ejjoogo ligenda kusigala lyeyongera bweyongezi terigenda kuyimirira bwe babanga abasajja bano batuuse n'okumenya amayumba gammwe ne babagoba nga temulina gye mudda kitegeeza ebinene ebirala bikyajja tuzuukuke ng'embeera tennatabuka kusukkako wano wadde era weeri ntabufu
Thank you for watching our channel. Please don't forget to subscribe, like, share, and comment.